Eno ye program omwana n'essomero n'omuweerezaawo Pragya okuva mu Cable Foundation. Abagoberezi bafuna tugoberera ku mikutu gyaffe egya social media yaffe ya Cable Foundation. Webala nnyo mwaye ddala okutugoberera mikwano. Nze Pragya nza kutuusaako program omwana n'essomero. Tugenda ku masomero ag'enjawulo n'emiramu egitali gimu nga tugenda obuuza abaana buzibu ki ebasanga mu ba prefecture nga balondesa ebisaaniko. Ye buzibu ki ebasanga mu batica waabwe nga babasomesa subject gy'atategeera. Math, English, SST, Science byonna bisanga mu program omwana n'essomero. Program eno ebeerayo ku Saturday ku ssaawa 2 ez'okumakya mpaka ssaawa 5 nga repeat waffe abeerayo ku Monday ku ssaawa 9 mpaka ssaawa 11. Atasobodde kutaba ku TV asobola okutulaba ku mikutu gyaffe egya social media ku YouTube, ku Twitter, Facebook, WhatsApp group. Program enteekebwamu ssente bannaffe aba Cable Foundation batumbula ebitone by'abaana, bazina amaganda, baluka ebibbo, bazina amagisu, bakola obulungi bw'ensi, baluka obuwempe. Omuzadde yenna nga olina omwana nga alina ekitone muleete mu Cable Foundation bajja mutereeza azine bulungi. Cable esangibwa Mukono, Kalo Kibooba. Tugoberere kweno ennamba 07 53 24 94 29. Tuwummulemu katono tubaawo onawo ne mbaleetedde. Tusuba programu kyenkyebula ne basereebu bo nga mweno tukuleetera amawulire n'olugambo olukwata ku basereebu bonna Monday paka Lwakusatu ku mikutu gya social media egya Cable Foundation yonna. Zamadi, Zebben, jukira ndifera okutusaako program yo kyenkyebula n'abayimbi bo ku mikutu gya Cable Foundation n'olwekyo tosubwanga. Kuliko eyo nnyo mikwano mukuwummula kwammwe nga bwe nabagambye nti tugenda ku ssomero lya St. Andrews. Tuze n'omwana ono tugenda mubuuza buzibu ki bw'asanga nga tica wa musomesa subject gy'atategeera. Amannya go gwani? Amannya gange Kitiibwa Madi Nakitembe. Madi Nakitembe. Oviira wa? Nviira Mukono mu kyalo Kibooba. Olina emyaka emeka? Nina emyaka 10. Oli mu class ki? Ndi mu P4. Netunulako mu kamera. Subject gy'osinga okukategeera bulungi? Math simutegeera bulungi kubanga mba sifuna budde bibazi nga bitabo byange mu kaseera mba nkola mirimu. Waka oliyo wekka oba oliyo ne maama wo oba baganda? Ewaka nzaaliyo ng'omwana. Buli kimu mba nina okukikola emirimu gyonna egy'ewaka. Ku ssomero tica aba asomesa oteekayo obwongobongo owuliriza tica kyasomesa oba obuuzanyi? Oluusi mba sisomye ennaku ezisinga mba sisomye kubanga emirimu giba mingi nnyo ewaka. Nkeera ku makya okola emirimu neginkeeresa otagenda ku ssomero. Abatulaba ku TV n'abazadde abatulaba abaana ono omwana nga waatugambye tafuna budde busoma bitabo. Amuzadde ng'oli eyo omwana muweemu akadde asome ebitabo omuyambeko okukola emirimu afune akadde akasoma ebitabo. Kolona ono wagenda okuggwerako ng'ali ku ssomero ng'akola bulungi nga tagwa zi test ng'asoma bulungi ng'afunireyo mu 8. Naye ku ssomero mulinayo abasomesa abamala? Kituufu abasomesa abo gye bali bamala naye nze sifuna budde busoma bitabo. Ewaka mba nina emirimu mingi. That's why sifuna budde busoma bulungi bitabo byange. Tofuna budde busoma bulungi bitabo? Ate ku ssomero tofuna budde busoma bitabo? Sifuna budde kubanga mba nakatandika obikula ekitabo nsome nga bakuba akadde. Nsaaza mwaka akadde kwaki tosaagenda n'ofuna obuugi bwo n'odda mu kirasi nga bw'osoma ku kitabo? Time batuwa nti nesaa batuwa nti ni owomayire okkopaaka ku blackboard ojjukira aba mungi nnyo ate ogenda ofuna obuugi n'obusobola kuba akadde nga
sinakumala mu buugi mwaba pipa wawaaka mungi nnyo ye mbatwawaaka nakitende wati wabadde katufuneyo omwana omulala naye tubulire ebimukwatako sabjekiti kyatasinga kutegeera ng'ono bwatugambye omuzadde nange oli eyo korona akyaliyo mulowooze nti korona akyaliyo kubanga tannatuuka eno abantu bakkiriza kutambula babeere waka bakiipinge distance babeere bulungi akano akawuka ka coronavirus mwebala okubeera nga mukyaliko nga mutugoberera nno omwana gwe mbafunidde agenda tubulira amanya ge kirasi kikyalimu ate alina emyaka emeka erinnya ly'obwami Kiwanakato Tracy omulongo omulala yalaga aliwa katasoma asoma lwaki leero taze ku ssomero anti mulwadde olina emyaka emeka 11 oli mu kilasi ki P5 oli mu P5 11 oli mu P5 subject ki esinga okukuzibwalira SST lwaki SST yasinga okukuzibwalira usanga tambulira mu convoy koliko security kuma kanaka